president tulude ffe n'ebbanga era tugamba tuli bakyali n'ona aduka mu state house ffe tetugenda konkonanga tujja kusigala nga tuli bakyali ne president bagamba yagalize ofune tosobola kutulabako nodduzi za muhoozi president tuwe ku kimuhoozi nga kinaaba omudagala mu ofiisi zo kata akatambi kale kikole nga atatigenderedde kale kawe nobiyaniri sanobiyaniri akate kale edi mutu asobola obikola tusaba ku nodduzi za kimuhoozi nga kinaaba omudagala awe tubaagala kasita mukikuba ne kitandika n'amalogo muhoozi njagala okwate kitaawo omutuge yakulemeseza okugenda ku gundi yagenda okulya yakulemesa owa president kitaawo mukwate omutuge newoona aloga newoona agenda ku State Square sawa 8 ng'oli bwereere ku State Square togenda kufuga Uganda tolifuga muna Uganda manya kino nabagamba enkolongozi nezitulinyeeko zaavaako dda ate oba osuubira nti ogenda kujjako mu 7 mu biseera bino 1896 tosobola okutuuka kati wetuli ebintu bya Museveni bino biri mu past Museveni aviirako mu past kamba jjukizeeyo kasitole kamu kamba nyumizeeyo kasitole kamu otegeere embwa zino weziri don't mess twaba kuba spiritually ne tubakuba ne mu foreign police kati ne ku ground tukubi kati ozeemu mukulugu ezo step twazivaako dda mulaba omusajja ono mulaba gwentadde wano mu kino ekifaananyi nono mumulaba gwentadde wano mubalaba babiri bano bebatambulyako obukulembeze bwa Uganda bano ne mu Buganda Kingdom lwaki nkugamba nti bano be bameja however mu Busoga tuyinayo Bujagali ate ne mu Bunyoro naye tuyinayo abatembuzi ne lwaki nkugamba bano basobola okuwangula entalo ezo kati kasooke twogere ku bano deni enkya tujja kwogera ku Bujagali n'abatembuzi embwa eyo babagamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi okuyiri bamuleeta mu nsiko okitegeera bamuleeta mu nsiko but main issue eyamuleetesa mu nsiko ye teyali kulwana zaali bbiri esooka ku Abaganda vibe ekyokubiri yendagaano ey'omwoyo eyali yakolebwa wakati wa Buganda n'obukulembeze bw'emisambwa abamu emisambwa temugimanyi mugiyita misambwa Buganda eyo njagala mujjukire Buganda omusingi Kingdom zonna zonna emisingi ezazimbizwa obwakabaka obwalingawo bwali bwa misambwa era omusambwa ogwasembayo okufuga Buganda gwe guno ono omulabo ono gwe bayita Bemba Musota mu fresh osobola mulaba nti muntu naye ono gwe bayita Bemba Musota okitegeera ngenda kujja ku Bemba Musota kansoke ku Bemba Musota deni nzije ku ono gwe bayita Katonda w'entalo mu Buganda ono ekibuuko omumbaale okitegeera ono ekibuuko omumbaale ngenda kukulaga embwa zino byezaagala okukola wallahi Museveni nkulayirira endagaano wazimenya dda tokyasobola kutereeza ndagaano zino tosobola eyo bakulimba tosobola ono wazimenya dda oyina okukola ebintu bisatu by'otakyasobola kukola oyina okuzzaawo amasiro oyina okukwata Northern bypass ogisaanyeewo then number 2 omusambwa Namboole mwagusengula wandikola ekintu okulumya gundi nene okomekkereza nga omuyambe ekkiriza gwe Muganda gwe Munnayuganda tategeera bino mbagambye enkya ngenda baleeta ya story ya Bujagali mbaleetere n'abatembuzi then mbagatte mu revolution eno kakati tuli ku malogo ga Muhoozi gali mukola kikyagezaako okukola Muhoozi nakugambye Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yayitibwa mu nsiko ekyali kimuleese wano kwali kuwa Baganda vibe but number 2 kwali kusiringa ndagaano ya mwoyo lwaki ono omulabo ono Bemba Musota gwe mbagambyeko gwe musambo ogwasembayo okufuga Buganda oba yali kabaka w'emyoyo eyasembayo okufuga mu Buganda wabula waliwo olutalo naye batugamba nti Prince Jjunju ate yalwanagana ono naye historically tukkiriza nti Ssekabaka Kintu ye yalwanagana n'ono era yakomekereza obwakabaka bw'emisambwa Ssekabaka Kintu yalwanagana n'ono wabula ono bwakabaka bwe guno omusambwa guno gwafuga bubi guno ono yatambuliranga mu Misota ono era ye bakugamba nti ye azaalibwa ne Baganda bameka babiri ogumu Musota naye nkugambye guno musambwa ono ye Bemba Musota gwe mwagala the original Bemba Musota yono okitegeera kati ono wabalukawo olutalo ono wadde yali afuze bubi abantu naye yalabanga abantu bagenda kufa nnyo kiki yakola ne bateekawo endagaano
ne Ssekabaka Kintu ono ne Ssekabaka Kintu abamu batugamba Jjunju abalala batugamba Kabaka Kintu naye kugabe batugamba nti founder wa Buganda Buganda gwe bayita Ssekabaka Kintu tujja we bakola endagaano bagamba nti Obuganda bugenda kufugwa nga bakabaka bameka babiri era Buganda Kingdom ebeera ne Ssekabaka bameka ebeera ne bakabaka babiri era enagala byawo emikola egikolebwa gibeera ebiri. However tulina kabaka ow'omwoyo spiritual king tumulina then tulina ne kabaka ow'omubiri. Kabaka ow'omwoyo kimuvunaanako okukuuma kabaka ono era ye yasooka okulaba wamala okulaba aloosa ebinaatuuka mu lubiri wamala okuloosa ebinaabeera ku kabaka kikyakola yasindika message then kabaka ne bamuwa obubaka ne obubaka busooka kabaka wa mwoyo olw'endagaano eyakolebwa nti Buganda enegenda kubeeranga ne bakabaka bameka babiri Buganda efugibwa bakabaka babiri era bwe batikkira nkugambye bombi bwe batikkira naye omu gwe basooka otikkira ow'omwoyo then ow'omubiri ne balyoka baddako omutikkira. Endagaano ezo zezizezikala bonna bassekabaka babaddewo mu Buganda babaddeko aidha abeera Mungo oba abeera Musota bemba Musota ono era olubiri lwe ye n'amakanda ge yagateeka mu lubigi okitegeera mu lubigi omwo mwabaddenga abeera ebbanga lyonna era abaddengawo Ssekabaka ono ow'omwoyo ono spiritual king the last spiritual king wa Buganda n'abasinga abantu baamulabanga Omusota ogwabeeranga mu lubigi n'eki kye baakola omutumba avono gwe bayita Yoweri Tibuhaburwa ye yalowooza nti yamaze akifunye kiwedde ebya Buganda abibbi najja n'azimba northern bypass yali erina kuyita mu bbanga olw'okutaasa obwakabaka obwo naye n'embuzi kye yakola yo yajja n'egiyisa wansi ekitogo ne bakisaanyaawo northern bypass kati era kitabani kye kigenda kizunga mbu kikunamira Kyagulanyi mukitwale amaanyi ekisiru kitaawo yakulemesa dde obwakabaka tosobola kulya ngoma ya Buganda tosobola kufuga Uganda ate oligifuga okitegeera ekintu so weerimba kubanga okyalina emikolo mingi nnyo egy'okukola gwe bo baali bamanyi babasaanyizaawo bano bo obwakabaka bw'omwoyo tebusaanawo basigala nga bali mu bbanga be bayita ba wandering spirits kati paka we tulifuna omutuufu agenda okuddamu abatuuze noti mukozi tosobola katwogere ku ono ekabaka w'entalo gwe bayita Kibuuka Omumbaale abasinga muwulira Kibuuka Omumbaale ono baamujja Ssese yensonga lwaki bakugamba nti Buganda abasese batubanja olutalo lwa Bunyoro nga lutukutte Ssekabaka yali Nakibinge ndowooza Nakibinge yaliko by then olutalo lugenda dduka ebeera bulungi ndwekenneenye ekyanja Kabata era muko nga twogera ku Busoga ne Bunyoro nga twogera ku Bujagaali n'abatembuzi kati ono bagenda ne bamuleeta nga Bunyoro etukwatiridde baaba ng'ekuba Buganda ogittamu omuntu era ne baddamu ne bakola endagaano nti baaloosa Ssekabaka ne bamugamba nti olutalo lwo baluganye gende Ssese waliyo omwana omuleete ajja kutaasa Buganda yasanga ono Kibuuka Omumbaale yamujja Ssese n'amuleeta wabula Kabaka baamugamba genda otuleetere omwana wo mu lubiri deni tukuwa ono Ssekabaka yali Nakibinge kyenzijjukira if I'm very certain was Nakibinge we baamuleeta mu lubiri ate yakwata muddu gwe yawaayo eri ku baana abaweereza b'omu lubiri gwe yawaayo eri ate ne bamuwa ono ne bamuwa ono Kibuuka Omumbaale endagaano eyo yakola ki naye n'agyonoona okitegeera n'agyonoona naye ono yalwana entalo nyingi nnyo mu Bunyoro ono kaakati bano bonna bajja ku ndagaano ez'awamu nti bagenda kukuuma Buganda eyo ne Uganda eyo nakugamba ogenda tegeera endagaano zino zeegattirawa Buganda eyawamu ejje lwaki Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri yakigezaako wadde yakikomya wakati lwaki resistance yali y'amaanyi nnyo kwani Bendikito Kiwanuka spiritually eno embuzi tekyalina kyekyasobola kukola spiritually tesobola kitaawo yabyonoona dde ebintu bya Buganda teyabizzaayo gamba taatawo asooka akwata ebya Buganda abizzeeyo ovuyi kitasobola akyasoloosanyawo northern bypass eyo asobola okukomyawo olubiri lwa Bemba Musota asobola n'amasiro nago aganyo gakola goza kikatwala ebbanga meka bakola emikolo gyawo kiggwe ate nga ffe just mubuzaako myezi gozo tuviira so ebyo byonna byoli mukola mukulu president soko tere katambika amakudde tusooke tulabeko bannange president nsaba katambika amakudde respect my people them tusisinkane enkya spiritually tosobola okitegeera tosobola spiritually tosobola mukulu biveeko wewumuzeeko Buganda is sealed tosobola
omwana bamulagayo dda Kyagulanyi